Mama namandu wamune benjuya omugenzi kati Kato Lubwama bakulembeze bannange sibolino opposition abaka ba parliament nga bakulembeze bannange mwenna bakadde baffe abatukulembera mu ati abatukola betukoze nabo mu ati bakungubazi bannaffe mwenna abasebo ne bannyabo kitalo nnyo kitalo ddala aba VIP mwagala ne babagamba okwekalakaasa njagala okubebaza baganda bange mwenna olw'ekitiibwa kimuwadde munnaffe Kato Lubwama okumukungubagira mu kitiibwa ne mukwano okusingira ddala ssebo Honorable Nsereko njagala okwebaza wambadde ngoberera nga ndabya emikolo gwe omu ku mikwano gya Kato abagira emitambo webale nnyo webalire ddala kumulaga mukwano. Baganda bange olwaleero nzize wano ku lw'enju yange n'abantu bange ne baganda bange okutuusa okubagiza n'okusaasira eri namwandu abaana n'ab'enju ya muganda waffe Kato Lubwama. Eggwanga lifiiriddwa, entertainment nabufiiriddwa n'oluyo luvuganya gavumenti olwanyira enkyukakyuka lufiiriddwa. Nze nno Kato tabadde kyali wange nnyo naye abadde kyali waffe ffenna as a family. Ate mu ngeri nyingi nnyo kwenzira mu art nesanga family member nga tuli wamu. Bwe twali mu parliament ye10 twakwatagana nnyo mu period yatogikwatako. Bodda mu mikwano gyange egisinga mikwano gya Kato Lubwama mubalabye nga babogerako babigirwa bawayiswa nawe ketuba wano mwana naye that was Kato. Ladies and gentlemen, eggwanga lifiiriddwa omusajja omuyiiya aplayinze role ye ey'amaanyi ennyo. So situnulira just nga nze muntu naye kyabadde atugasa ffenna okutwalira wamu. It's an inspiration. Temwandibadde wano wiiki namba nga Kato tali wano. But most importantly, Obuganda bufiiriddwa. Tuli Baganda, kitukakatako okucelebrate nga muganda waffe n'okumukungubagira n'okumuwa ekitiibwa ekyo ky'abasaanidde. Tekitwetagisa kuba kitubadde close nnyo abamukwano. Kale nno ntuusa okusaasira kwange ku lwa bannange, ntuusa n'okusaasirako obwana bwa Nuupu ng'omugenzi bw'abadde atera okubuyita okusaagirira. Baganda bange tulina ebitugatta bingi nnyo okusinga ebitwawula. Bingi nnyo. Babyogeddeko nti kati wano wetusinkanira bwensobola okuyitira Honorable Nsereko mwetusobola okufunira omukisa kuba Nsereko oyo naye mwana mwenako ennugu naye tuli baluganda, tuli baana bawamu. So ebiseera nga bino twebaza Katonda nti tukyalina culture eyo etubringinga together ng'abooluganda. Sebo meya tukwaniriza nnyo. So tufiiriddwa mutulaba bwe muba mwetegereza basebo ne bannyabo newankubadde batera okwagala ennyo otufuula abantu ab'okuzannya obuzannyi. Naye nze nali sinaba nagenda mu nsonga za bukulembeze nga Kato Lubwama gyali. Olwo generation yange yalowooza nti ate erina kyeyina okuteekawo ekyobusungu si byakusaaga busaazi. Era bwe twatandikira oluyombo ne Kato twali mu parliament nkubagana eno n'obusajja Nsereko. Gabo omanyi
naye nga bwatyo badda mu kwegamba nga twekisenyenga bwe tutyo. Kati ate mikono gyaffe abamu banyiiga nga bagamba mwana olaba Kato laba bw'ayogera ku pulezidenti waffe. Kato ye bw'ali mukulu wange yeerabira nti nafuukira ddala pulezidenti wa Uganda. Nasigala nga akyaleetezalawo naye nga bebagambe nga out of the camera tukwatagana. Honorable Nsereko ajja kuneeyimirira ogule basemba okulongoosa muganda waffe Kato Lubwama. Nagenda ne road mayor ku ddwaliro ya Metropole ne tukyalira Kato Lubwama. N'ebyo nga sirya kamera kuba kitukakatako. Nkakasa ne byabadde yekyanga kyangaawo nga nafunye obuzibu era yandisooseewaawo ne bannanga abalala. Kubanga kibakakatako kituka culture tugiyigirize n'abaana bamenye nti tulina okuwangana ebitiibwa ne bwe tuba tusaaga. Tulage ekifaananyi eky'omukwano kubanga ebintu bingi nnyo bye tukola babigoberera ebya siriyasi. So mu kaseera kano jagadde mu ngeri ey'enjawulo famire ya Kato Lubwama bannange mbasaasire naye muganda wange Kato lwaleero nga tukusiibula jagadde omanye nti sikulina akombwa. Tambula bulungi mulongo era bwe tuba tweguddeko mu paati 2 umanye nti tuli ba Luganda, tuli baana bannambi ate tuli ba artist ate eggwanga litwenyumirizaamu nnyo. Tufiiriddwa naye kale bwe kubanga okufiirwa kwe kusigadde tugata kutugatte nga tuggyemu ekyamagezi. Kale bwe kubanga okufa kye kisigaddewo okutujjukiza importance gye tulina tugimanye. Bannange ba artist tuli intelligent. Bw'oba otutte ebbanga n'osoma articles mukadde waffe Ashraf Somogerereza awandiika ojja kumanya tuli intelligent. Honorable Mpuga kyogeddeko munnange tuli intelligent. Kato was an intelligent man. You artists, you are intelligent. Fe highest mark ya intelligence. Waliwo omusajja omu Yemoduga kyasinza okuba omugezi bamuyita Marcus Garvey yagamba a civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. But you artists have let thieves run away with what belongs to you. Era nasanyuse nnyo nga mundaba muganda wange John tebayina ate tufuula abatategeera nga tefe tusinga okutegeera. Tosobola kuŋŋamba nti mwekolamu omulimu nga mukukoleramu ofisi ya muntu. Sinze artist yasooka okujja okwogera amazima bangi nnyo bagoogera. Sinze artist yasooka okujja okulaga abantu nti eno ensi yammwe. This is reality we are talking about. Muganda waffe omu yabadde wano n'agamba nti no tulekerawo okwogera ku byobufuzi nga tuli ku bafu. Simanyi kikyoyita byabufuzi. Bassebo ne bannyabo n'ettaala eyo eyaka ekulaga layiti ebyo nabyo byabufuzi. Kubanga bannabyabufuzi be basalawo oba osobola okubeera balubweyo oba tosobola. Mwe ba artist mukimanyi bulungi nnyo. Bakadde baffe abakulu muzze mubigoberera mubimanyi bino ebintu. Mumanyi ensonga lwaki batta Byron Kawadwa era impact yali alina okubeera nayo. Mumanyi ensonga lwaki Okot Bibiteri yafeesinga kyeyafeesinga. Mumanyi lwaki Sebadduka yawangangusibwa. Mumanyi lwaki Fire yawanganguka. Mumanyi lwaki Chaliwa Fire bamutta Jessica Silivu. You know the facts. Tekina kulinda baana baffe babazukulu baffe ne babenefitinga from that. Abaddugavu babeera basireevu okumala emyaka 4 paka wavaayo bali abakambwe ne bagamba enough era ekyo ne kikoma. Singa tebavaayo singa tukyali basireevu. Olunaku lwaleero batufuze mu nfuga ey'obumbula okumala emyaka 4. Nabadde ndaba mukadde wange wano wennyini nga bagamba mwazanyanga emizannyo ne muzannya ndiwulira ne muzannya 30 years of bananas. Lwaki temukyasomesa abantu ku bikwata ku ggwanga nga mwita mizannyo? N'agamba bwekikola kati bakuba amasasi leta stories bakuba amasasi. Temugambe eddembe lyaffe lyatuggwako okutuuka ku ekyo namwe ne mukkiriza mwatuteekayo ndikakati tufe abakulu tutandise okufa. Okay, siri mukulu nnyo nebalira mu bakulu. Abaana bano abaddako mwagala basange industry nga terina any bit of freedom. Mukimanyi sinsobi basebo ne bannyabo nti olunaku lwaleero abakulembeze ba politicians ne ba leaders bakusikuŋŋanidde wa Kato Lubwama.
sinsobi nti olunaku lwaleero after Kato Lubwama okubeera mu parliament, after nze okubeera mu parliament, tuyinayo Geoffrey Lutaya, tuyinayo Dr. Hilda Mani, tuyinayo naawe Sebo nkulabanga artist. Okay? Sebo Dr. Dandi oyo omukulu gwe bayita Nalukola twamuyitanga Dr. Dandi mu 97-98. Era yalinga muyimbi ng'ayimbanga Shaggy. Singa sitya kumpaabira mu kooti nandibajjukizaayo akayimba ke kamu. Wanji mbajukize Nalukola bwe yayimbanga. Mbajukize Dr. Dandi ne wayimbiranga ddala. Angambye akkiriza alowooza nti Dr. Dandi gwe mulaba gwe bayita Nalukola lawyer wa DP. Twayimbanga naye nga nyimba ne mukono gwange gwe bayita Master Parrot. Nga twagala nnyo twalina kayimba ke bayitanga Hood Guys in Town. Naye olulala bali bamuganya okuyimba ne muwa chance naye ajamingemuko naffe omanyi nga bakulemesa okuyimba kiringa mwe ba politician nga muno tagenda kufuna chance kwogera. Era ajja nayimirirawo n'ogamba pozi kamba wewe ne onalebo gundi ababuuzeeko eddaki. Naye era nayisawo obubaka bwe naffe bwe twabeeranga. So olunaku lumu mbandi ku stage ne kyali wange Master Parrot ffe twali babi nga tebasobola tugana kuyimba. Naye nga Dr. Dandi yatambudde kuva Kawempe aze bamumye okuyimba. So ne mulaba ne ngamba featuring Dr. Dandi naye mukana ja ku stage. Naye yali very talented. Twayimba ne muwa microphone. Yayimbanga Shaggy. Yayinamu kekirimi. Ne musirike banyumize. Ng'akwata microphone ng'agamba I feel so proud Dr. Dandi when I feature these two hot guys, Mr. Bobi Wine and Master Parrot, the dancing style, the singing style. Ninde Dr. Dandi. So, bwetutyo bwe twabeerangawo basebo ne banyabo. Banfuye n'okunfuula. Edis Tereke bampadde kyabiri. So mikwano gyange mu kaseera nga kano twagala nnyo okulaba nga tukomyawo omukwano ogwo, nga tukomyawo obwa Sseruganda obwo, but most importantly nga twejjukiza obuvunaanyizibwa bwe tulina. Obuvunaanyizibwa obwo butandika nga tukwataganye ng'abooluganda. Njagala nange okittaanya mukulu wange Nyanzi Ayogedde nti abaana ba wano tukozesebwa nnyo okulemesa enkyukakyuka yaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okunafuya bannaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okwenafuya. Kiri very important buli omu akijjukize munne, tuleme kijjukiranga nga tuziika bannaffe, wabula tukikozesa ekitubenefitinge. Njagala okubibaza okuteekateeka enteeka zino zonna. Muganda waffe Kato wumula mirembe fenaffe tulina buzibu era tujja kusigala nga tukwatagana ne famire in case abaana abamu redde bakyali baffe tujja tambula tutambuze obulamu tucreating memories ennungi simbi tuzimbe entindo tuleme kuzimba bisenge tubeere bimu ng'abaana bannambi. Mukama abampera omukisa mwebalamu. Opposition becomes our opposition. Pull, Chule. So President Toyanziza, Basoni Manyabo. President yasabye obubaka bwe okusasira family okukwasa namwandu asabe namwandu ejje wano omukulu amukwasa obubaka bwe mutonga akkiriza kunyumba omukwase. Okay. Toyanziza nga President bwamaze okwogera. Ngenda kusaba basebo ne banyabo tumbewumbe ekitundu kino ne Katikkiro w'ekika ky'Effumbe. Saba Katikkiro w'ekika ky'Effumbe. Tulindeko President atule.
Basebo ebanyabo kitalo nnyo kitalo ddala ekyamulongo waffe Kato Lubwama yatuvudde ku maaso. Nsaasira nnyo jjajjaffe Obuzibu, jjajja Magumba, jjajja Sempala olw'okufiirwa. Nsaba tusirikeko mikwano VVIP tukume ekitiibwa kya Kato nga wadde akyagala. Begayirire tukakane. Olw'okufiirwa muzzukulu waffe Kato Lubwama. Kato abadde ava mu tuba bwa Ssewalunyo Empambire Mawokota ku ssiga ery'Amakonda e Rwanda. So essiga eryo liviiriddwako omuzzukulu abadde